Musibe mutya bana Uganda batulawano ku NEKOZ TV amanyanze original benja mugamba mutya baganda bangira nga buterevo ndako lwalero nyingidde emboozi yakabi emboozi kwatagana ku muyimbi waffe the diva oba gwoyinza okuyita mu Luspana oba Spanish la diva omukyalo ono gwenjogerako bamuyita Rema namakula of which weekend eno gye twakavaamu emabega kaawo Rema yaliko ku mukolo gwe gumu ewamu ne yali baawe oba ewamu eyali musajja we Tata Amalu basinkana ku mukolo Rema ne Eddy Kenzo kwegamba omukolo gwe baliko ogwo video zavaayo at the same time n'ebifaanani whereby nti abayimbi bano bombi basinkana ku mukolo gwe gumu omulundi ogwasookera ddala of which emboozi eno ekoze nnyo amawulire ku ntandikwa ya wiiki eno mu kubeera ng'emboozi spreading all over the internet. Rema namakula n'agamba nedda kino sijja kikkiriza genda wala mboozi eno kugenda wala nnyo ate kumpisaamu maaso ng'omukyalo mufumbo kati mu mbeera eyo Rema yavudeyo ate n'akola post ku social media platforms ze whereby yavudeyo n'aposting ebifaanani ng'ali ne Dr. Hamza post yabadde egamba mashallah ng'eriko ka butterfly akabulu era ka butterfly kano bw'okeetegereza ke kamu n'eri butterfly nene eri wali mu maka gaabwe wamu ne Dr. Hamza gye bassaawo embeera eno yapostinze Rema okupostinga ebifaanani okuupdating abantu kikyaliko ku mukolo gwe yasisinkanako Eddy Kenzo ku Saturday e Masaka omukolo ogwo gwaliko abantu bangi ab'ebitiibwa abantu bangi abovunaanyizibwa of which Eddy Kenzo kennyini ku mukolo ogwo abaaliyo batugamba Miles Ramiti yayogera namulaba kuzimu ku interview ye n'agamba nti Eddy Kenzo yagezaako n'okufuuwa Rema ssente ku mukolo ogwo okitegera mu kubeera nti Eddy Kenzo yagezaako okufuuwa Rema namakula ssente Rema ssente yazigaaniza Eddy Kenzo n'akola ekyamuleese ku kivulu n'abakuba omuziki byebimu ku byali kwogwa omukolo bye mutaasobola kumanya kati mu mbeera eyo ndowooza Rema ngeri gyekiri nti omu ku ba artists basinga okubuukinga e Uganda kikwatagana n'omuziki olunaku olwaddako the following day like on Sunday omukyala yalinayo omukolo omulala n'agamba this time omukolo guno gweng'endako kankyuseemu emikolo kyeka mbadde nje travelingako nzekka nga njirumbamu nzekka naye this time round kyenjagala okukola kati kantambule ne dokitaali era omukolo gwaddako ku Sunday oluvannyuma gwa Saturday okusinkana Eddy Kenzo Rema yasalawo ate n'agenda ne Dr. Hamza ku mukolo of which omukolo gwe yagendako era bannayuganda bonna gwabaleka gukyamuukiridde okubanga balaba ku kapo kapo y'omuyimbi waabwe Rema namakula at the same time nga ze n'omwami we Dr. Hamza kwegamba abantu baali bakyamuukirivu nnyo okulaba ate kapo of which Rema omukolo yagukuba bulungi nnyo nga ne dokita ali wali anyumirwa omuziki Rema namusuuliramu obuyimba bwa dokita bwasinga okwagala Dr. Hamza omukolo gwamutambulira ddala fit kwegamba embeera eno Dr. Hamza ndowooza muli naye yafunamu okutya n'agamba mukyala wange gye yagenza okukolera ate akasajja nayo kamulumbyeyo kwe luno omukyala tugende ffenna ku guno omukolo era omukolo bagenda bulungi omukolo batambula babiri bombiriri ne beesuliramu Rema n'akwata ka mike n'abakuba omuziki nga Dr. Hamza ate yali wali atudde amanya nze original benja NEKOZ TV kwoli atana subscribing please subscribe to our YouTube channel post ya Rema trendinze nnyo ku internet whereby ebifaanani bino byasuddeyo ate ebipya ebya Dr. Hamza omulaba akaviiri Dr. Hamza ke yasala mati baba yamusala ekirevu bannaye ekirebu kabisa kiri ku muzuuli wali kyakabwasi omukolo guno ebifaanani bino eby'omukolo guno Rema bye yataddeyo trainings all over the internet of which mwe muli n'ekifaanani kino kyolabako Dr. Hamza abadde busy ng'ali so excited okubanga alaba mukyala we ate ng'amuyimbira omulundi gwabwe ogusoose okubaako ku mukolo ogw'abantu oba emikolo Rema gyakolako nga bali invited yabadde excited nnyo mukubeera ng'ali excited ate wano wabeeredde omukyala akafaanani kano ka trainings wavuddeyo omu ku bakyalo oba abawala abadde ku mukolo ng'aggyeyo akasimu oba kabadde kakatooki oba kabadde kakaki kasimu katonotono nga yagala kukuba selfie ne Dr. Hamza nga Dr. Hamza si byaliko ye abadde ku bibye nga yeetegereza mukyala kintu akibatyako omukyala adde awomedde mu gomasi ng'anyirira bunyirizi nga yakabwasi kati mu kubeera nga Dr. Hamza adde yeetegereza ekimyula kye ekijujjulu kye kibeibe kirema ate laba we wajja zireeta mwana muwala basire queen nga bobamanyi baagala nnyo ebifaanani baagala nnyo sirenga oli abadde ku bibye naye queen sireeyo ono nga naye akulaga ali busy akafaanani ka selfie instead of okusituka najja n'asaba omukulu akafaanani ate twalabye Queen Sireya ekimulimu gwasinga okukola bwe kubanga ate yeefuutiika mu kifaanani ky'omusajja naye avuddeyo n'akasimu what ali busy ayagala bamukube kwigamba byebyo bigenda mu maaso mu bulamu bwa Rema namakula wamu ne Dr. Hamza nsazeewo mbawe ku updates mumanye ekigenda mu maaso weekend yali eyokya
bigi byappeninga all over the weekend. Omwimbi wa Rema Namakula the diva omwerabiddeko amanya nze Original Benja. Please subscribe to our YouTube channel NEKOZ TV kwoli muzikirize emberekereze baganda bange atenga updates njya banze bawanja banze batuusako buli kigenda mu maaso mu bulamu bwa Rema Namakula kambalekere ebifaananyi bino mubyetegereze bulungi mulabata abasire nga badde bekubya selfie nga gwe bazekubya na yetabiri nako. Dr. Hamza kavili kamunyumira bambi Mati baba yakola omulimu munene nnyo musala kayaka wasi bannaye muzikirize emberekereze mbagala nnyo NEKOZ TV kwoli blaze up. Kula sumulula byonna byansibo wedda sinsitira nyiga abalungi mwenna mwekumire ku NEKOZ TV. You know what it is. Subscribe olabe ebisingawo. ne Original Benja tobasuwa. Yo, my people, what's up? It's your boy Eddy Kenzo with my boy Original Benja. Subscribe on NEKOZ TV.